buli muwala yenna atya NUP abamu bagirimu bayiki by duress nga batidde aba NUP ne wolaba ba media personality bawagira NUP under duress because toyinza kuba entity eyisa ababo obubi abalala ne babanga tebakutya look kye bakoze Spice Diana omuntu ow'omutima omulungi omuntu abayambidde abantu wano bakadama ne babuukabuuka n'abayitako mu kivulu ekiri corporate ekyebbeeyi bo kye balowooza mbu babi yawa nnyo Spice omukisa okujja mu kivulu kye bo kye batategeera mu politics nti babi needed to make that appearance for Bobby Wine kuba bali ba youth so Spice Diana yali akoze ekivulu ye yali ayambye nnyo babi wadde mu bwongo obutono tulaba nga ate babi ye yayamba Spice ogenda ku kivulu nedda nze politics mumanyi babi yafuna nnyo opportunity okurepresentinga Bobby Wine mu bavubuka ku kivulu kya Spice ekyali ekyakabye nnyo they don't appreciate that kati abawala abakabi gwe genderera abawala abalungi bonna abawala bene kololo gendo bagamba ebintu bya NUP olabe let us put this on a test genda mu kafe Jaffazi janguwa na akasi yayambuka bifofofo nebirungi osangemo omuwala oba omuwala yevuga walina akalimu kaliko omugamba ebintu bya NUP olabe abantu bali mu NUP by duress obanga yagiyingiramu ne bamulabako kati ng'atya okuvaayo naye abantu bonna abali sensible abantu bonna girl power bawagira muwoza I'm telling you n'ababoda batandise okyuka kubanga gwe kasitoba nga toyina kye bafuna people's mind change fast kati golowooza ati Museveni bajja mukyaba bamukyayireko nabadde waliyo omuntu agaa ati abya Museveni byafusemerize ku buwozi ndabika ajafuna opportunity. This is why waliwo crash aba Museveni abati anti omwana ono wajja tatuyinza obutaddira ddala bakabanda bazze beewaga nnyo batisiza bano bonna bakaba NRM baddomo kyobola ba crash weziri Museveni asigale Museveni aveewo muwoza ajje Museveni muwoza alindeko because bonna buli muntu afunye panic kasito omwana w'omukulembeze alaga interest ne kampani obukampani mu ggwanga zigenda tandika omuwa obuwagizi ezibadde ziwane Museveni zinza n'obujja ku Museveni zanko buwa omwana nze nkubuule people can sense future muhozi by declaring interest of wanting to be president kampani zinza n'otandika omuwa sente nga zizijja ku Museveni wano mu Uganda. So ladies and gentlemen mbagamba pate webeera aggressive nga NUP yegobako abalwanyi bantu bangi nnyo mu NUP baavaayo dda mitima nga wenna balaze naye nga bamanyi nti bali aggressive assertive insultive and abusive kati bagumirayo waliwo abantu abatalina thick skin kubanga bo bekyusa overnight tebakola assessment bakeera bukeezi kati Spice ddala kiki olabawo nga ye Museveni ateekayo engalo bwatyo bwe yafuna Shibaga Kato temugula Kato tebamugula Kato yawulira bubi nnyo kubanga yanyumiza story eyo nga yanaku nangamba Isima omusajja yakeera n'akwata akawunga n'akawa gavumenti ate nga nze akulya firebase ame nga bayouth enjala eri ebaluma naye nga aka gavumenti ate kajja kujja mu mitendera ningambe engeri gye yakabawadde ate kati bbala muwuyo agaba kaki kawunga kangende nfuna kawunga nfunire ba ghetto youth yagenda oveewa bbala nga baagala mukuba bukubi Bobi Wine n'amuyita ku lyato n'amugamba naye gwe biki byenfulira eyo weerabisarabisa omwana n'amugamba kituufu kye yakoze teyamuwolereza bawala bangi nnyo abeetamwa NUP olw'enkola yayo ey'emirimu era miyayu gye giri mu NUP. You cannot find young credible girls nga bali mu NUP. They are all following Muwozi ne perception ne campaign bwe zibera ne trail n'engeri gy'obawulira simanyi geno MK is my brand MK is my brand kati bakola na ame formations gwoli wano nti simanyi ojja kujjako Museveni we weetalatala wogendako wali ebwayise wodda omwana wa president ayetoloola nsi yonna
ngoloozo n'omusobola. That's why yamuyita Kabobi, because reality nze nagiraba mu kalulu kawedde. Museveni oyinza omusobola emukono Lugazi, Kampala, Wakiso, Nateete. Naye Museveni ajja okukulinda Kabulema Jong, Kabulyong, Nakapiripiriti, Kadima eyo nga tebawuliranga na ku posta ze waliwo gye nagenda nga tewaliyo posta yonna ng'okulaba ne t-shirt ya Museveni Christmas abakazi batusunanga ne okutujjako amasaati. So omwana wa president abeera ne privilege y'amaanyi. Kati nze Isma ate nve we bajjula ate ngende we basaaniika. I've never been blind. Inze mbeera we bajjula. Timu MK Midea nkunyonyodde omwana wa president abana advantage kiringa mwana muntu ava mu palace ntembalaba nti prince simanyi bambejja simanyi mubayita bassebo simanyi mubafukamirira era ne mugwa wansi nze nfukamirira Katonda yekka kyekyangano laba king nenga mumanyi bulungi Mutebi. It's very good akomyewo leero bakati mugenda kwogera ki ati mbadde mwesibye ku bulwadde bwa king kati wali Kabaka bagambye agenda bawo ne ku misinde kati olumuddako ki kubanga mbadde mwekutte ku Mengo bonna abatambuliza bu content wawe ku live ya Kabaka era obulamu bwa Kabaka era joli mujjanjabi so kagamba Kabaka talina kulwala oba kufa ate bali abasooka baafa batya kati Kabaka yawonye mugenda kuddako mboozi kyawo mubadde katantu mayina era obulamu bwa Kabaka era obulamu bwa Kabaka era obulamu bwa Kabaka kati bwaba mulwadde olwo n'olwala n'okola ki mbuli akola live era obulamu bwa Kabaka bwematalinga obutamatalinga weteeke mu mmotoka agwalumirirwe ennyo Kabaka gwesoka weteeke mu mmotoka kubanga bwa Kabaka bwe bukulu obwo si bukulu. Nze obulamu bwange bukulu over anybody. Obulamu bwange bukulu nnyo over anybody. Obadde kinze ndi kwaka akajanja kamwe gwawulya nti obwo tebuli important weteeke mu mmotoka. Nze nga natuuka ddi kweyo level kobeere kingi kobeere president kobeere ki ku by'obulamu siina kyemmanyi ku bitiibwa byo. Obulamu obusookera ddala bwayiculi most important life is for me. Siriawo kuwaanawaana bulamu bwa muntu mulala ng'ate ne Katonda akimanya asobola okujjawo naye ne beereega emisiwa obulamu bwa Kabaka waffe akati senga teyawonye wandikozeewo ki obadde mu ddwaliro gye bamujjanjaba. Abanyaatu ba Africa balina delusion omuntu walwala kabagamba let's send him a prayer. Kati prayer ekola etya ng'eddagala wali osabidde omuntu nadda ng'ekiwundu kiwoje. I don't understand. Omuntu walwala katwaga tumusabire essaala transmitting etya into medicine. Foto muwa medicine ne bamala ne basaba bamuweereza nti essaala. African people funny. Waliwo omuntu eyangamba nti simanyi nze najjanjaba gundi najjanjaba ne mugaba mukwano wajjanjaba kuba tewayina ssente ate ffe abalina ssente ffe bali oyagala tujjanjabe gwe wajjanjaba kuba toyina ssente naye mu ddwaliro tebaagala yajjanjaba baagala yayina ssente biru zibe zisasulwa gwakuma omulwadde si gwe kikulu abasasudde biru kyekikulu naye noolaba olinga yeepalawuda simanyi nze nali mu ddwaliro wali mu ddwaliro kati baba kusaba biruzi wali ogenda teekayo omutwe oli musiru weegeze ku muntu asasudde biruzi z'eddwaliro ndolw'okuba gwoze n'osula mu ddwaliro gw'oli mu ddwaliro kuba toyina ssente. Yes, toyina contribution. Your contribution is coming to the hospital. And that's a good division of labor. So ladies and gentlemen, gwe kitegeere wakanya mutima nyiiga buli wowulya kulinnya muwoozi yomba
naye nga kye kituufu yo omupiira gwatandika ddo ttambula. Nze buli wembadde Muhoozi olwedda abaana bamutwala nga pulezidenti n'abakulu ne wajja mu area Museveni yamuleka exercise katulina government yes biri sabutafuji Museveni ndowooza yawumula mu magezi naye nga ne mutabani we wennyini buli walaga pulezidenti. Nze have been close to Muhoozi mwanda banammwe teyampita erinnya nga muwulira yampita wewe ichuli naye awo wonna wabeera buli abasirikale oyina ofuga gavumenti ng'otambuza sekita zonna si kujja just naba kifampa kikati olwokuba kifampa akumatidde kati nolowooza ojja fuuka pulezidenti kifampa asigala kyaliiwo nnyo naye ng'okufuuka pulezidenti kizibu. Saba kalimu salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.